Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale okujja tukungubagirako mikwano gyange. Mwebale nnyo. Okuva gye yabalamu emitawaana we gyatuuseewo twabadde ffenna paka ku makya. Nakati mukyaliwo. Twabadde ne muganda wange Kenzo yazze obudde bugenzeeko. Nankuba akaama naŋŋamba nti nno nze bugenze nga mmanyi nti nno naasanga abantu bakendeddeko manyi obawo ebiseera nga ntya abantu. Kati nga njagala tubeere free nnyo nga tewali nnyo bantu bangi naye ng'abantu bayitirivu. Ne mugamba nti weewaawo emikwano tugiyina ate ne ku kyalo tetulina buzibu n'abantu. Nsanyusa okwalaba mikwano gyange. Nga situnnaba kubaako kye tukola kirala kyonna mbadde nsaba nsooke mbanjulire ttiimu eno ttiimu ey'abaganda bange bwe tuva mu mukyala Kayondo ono ali wano olunaku olwaleero. Tusookedde ku luuyi luno ne mukulu waffe bamuyita Mivule George. Mivule George ono tukuze tumulabirako bingi nnyo era ye muganda waffe omukulu. Waliwo addako awo bamuyita Edi Bazeketa oba aliwa Abu Dhabi aliwe kale mbanja nga simanyi tulina okungwa nga mutegeeza omusika tamanyi. Ono yenna Baddarwita tubeera ffenna e Kampala eyo era emirimu tugikwasaganya ffenna. Ono muganda wange Mbazira Tone twateesa embeera atuwalirizo tugatta. Twasingana ne Mbazira Tone nga ye yaggwesaawo dda talinaawo taata yadde maama nga yakaza. Akati wajjanga butogere ebigambo bibiri nga nkaagira ennaku ye sirina maama sirina taata. Ne mugamba nti ono kamusalira amagezi era ne muyiyiza amagezi. Tokwata ssimu omusika ayogera. Neŋŋamba nti nno ono Mbazira kamusalira amagezi. Lwayirumu ne mukwata ne mubiringa ne muleeta wano ewa mukyala Kando ne mugamba mukyala Kando yeebaye nti kale tufunyeyo omuganda waffe omulala akaaba nnyo obutalina bazadde nnono muzaale era mukyala Kayondo wagendedde nga yazaala Mbazira. Mbazira ono mukyala Kayondo nze mbadde oluusi tubeera wano nga tunyumyanyumya ogenda okulanga agamba munnange nno Mbazira ampeereza emitwalo 3 kyokka ate nga ye Mbazira teyakiŋŋambye. Ne mmanya nti ono yayingira mu famire ng'ayingiridde ddala era Mbazira weebale nnyo weebali eddala. Tufiiriddwa wakati wadde ne bamaama babiri eyasooka n'owokubiri ekisiraani kyolina kiyitirivu twatuwamu n'eyokubiri n'omuyita Nakalema Flavia mukulu wange yavaako nenzirako awo singa mujjukirako kwetirimya sijjukira lunaku lwe nali nkolaganyeko naye n'akamu era simwagalangako n'akamu. Twakula tuyomba nnyo nnyo yampabirawaabiranga nnyo. Waliwo wenazza omusango nga ozza omusango naggoba so nateekako mukyala Kayondo agala kukuba kati ye n'ayambako. Waliwo we yangoba nantuuseyo ekanoni emmanga atutuuka mba nziruka nena nsanga nga waliwo amazzi agaali gasala emyalo egyo nga sitegiwulira kati nga amazzi gakaba nga iye nontuusewa nenyimirira. Kati naye yali mugezi bw'alaba nga bwagoba ayimiridde naga iki ekitubegera maaso kati agoba n'abuuza bwagoba olabye eki simanyinewo noyo kaliwo ekitukyeka kigenda tuliika emmere atuzaayo emisinde nga tudduka ffenna nga tukkaanya tukaekibamu. Bwavaako awo nange Ssekagale omusika nenyingirawo awo. Wali n'okola otya? Sirika omusika ono mwandabi awo Mawanda n'ayingirawo. Ono Mawanda mu baganda bange ye yasinga okubeera mukwano gwange ennyo.
era mwanda bwe tufuna obutakanya gali kakanyedoozi galigamba naye nga wali mukwano gwange ng'olumanya kigenda kunziba nimanya okumbaza nga lyategedde mwezi ebijjane okunjiya kweŋŋanayiga ninga wali mukwano gwange gandiwaayo kali kyekyo ono muganda wange Joko Martin anomita gafa Joni bamugulamu erinnya lya jjajjaffe naye yalwana nalyo ku ssomero ng'okunyonyola abaana nti gwe gafa kirezi kigirira naye nga kyekigafa yabonabona n'erinnya ono Sekisonge Dawson bamuyite producer Dawson ono producer ate yasembayo ye muganda waffe ewaka wano producer Dawson era waliwo akayimba manyi maama abadde mukyala mu Nabitone nga n'okuyimba ayimbira ddala bemali bapayoniya abedda abayimbiraga pulezidenti buli obuyimba bw'okwetiyuula bakyala ba Kitabazi Women's Group wano waliwo abakyala abali mu Kitabazi Women's Group wandika omukono ndabeko wakiri ne bwabaawo omu mukyala mugisaliwa baabo babanga mu Kitabazi ne bagenda bayiye obuyimba nga baagala kuyiiya pulezidenti abaweeri naye oluseke lwabadda dear president ne basamu n'oluzungu thank you very much tuliganiza pisi oluseke lwabadda bamuyiyanga abo tebagenda ne bayimba ne bavaayo n'akantu muganda againa bajjukidde zalimaje mukulike y'okukola constitution temuzika ero nayo babeerawo kakati mukyalakayino balina bamukolo gwali gutya gwali mukolo gwaki gwa byamaka kakati mukyalakayondo nabagamba ngenda bayiza luyimba nina mutabani wange producer nzigenda kuyingira buyingizi mu studio enyimbe kyakayino ng'ayiyo oluyimba ng'agenda mu studio nga seba bafulumya akayimba ng'agenda akayimba ku mukolo nga gwanaamirira mukyala kayondo ng'olira wakusaaga nga tasaagibwako nga luwapula takikanga munaana mukyala kayondo nga tasaagibwakatino byebyo bano be baganda bange bwe tufuutuka mukyala kayondo njagala okusooka okwebaza kantandike n'obubaka bwakwebaza mikwano gyange njagalira okusooka okwebaza nese kwebaza yenna mikwano gyaffe abawulidde omulanga guno mwena ne mujja mikwano gyange mukyala kayondo lwafuna obuzibu kiteekana katono ekyali kyonna kyonna kiwulumuke kigwere mu ddwaliro mu ddakiika ntono nnyo nga ne bannamawulire bayingiddeyo ng'oyinza okugamba nti omuyimbi w'eggwanga supasita ali mu ddwaliro naye nga olw'okuba nti ye maama wa Suuna Beni buli kimu mu ddwaliro wammanga ddwaliro ne likyakaana nti ate ono maama wa Suuna Beni bannange mwebale nnyo mwebali eddala abatuuze waffe abalungi mwebale nnyo mwebali eddala waliwo ebikonge ebirala bino kutataganya omusikangayoge njagala kwogere tama oyimira omusika kyekyo naye nga sinaba kwebaza waliwo obubaka obw'okwebaza mukama wange Donald Sebutiko bw'ayina njagala asooka gyebaze tweyambisa eddakiika emu nina omusango gwenzizza kino kyenkola faaza bakigubirira wano era bunyiivu nnyo 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 bitagambika ne bwe mutunuulira kati naye nga nijanditiiza musika akkiriza omusika akaneekikakamu maze atabusedda mukambwe abooluganda mukama mulungi kiseera kyonna nakitalo nnyo ekya mukadde waffe maama Namatakuruse twagala okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwamuwadde n'okusingira ddala okuwa omusajja ono Suuna Beni era miliyoni 2 King Saha atuweereza emitwalo 5 olunaku olw'eggulo ekawungeezaawo nayogeddeko n'owekitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nantegeeza nti ngenda kulwana nnyo ndabe nga nkola kinga ngambaawo
wabula sawa zibadde ziyataano n'angamba nti muganda wange nti wangi nemereddwa nina ebinkutte n'aweereza obubaka obw'obusaasizi munnange naye tumwebaza yebale nnyo yebalire ddala muganda waffe akwakogera lunaba eririmpazo yebale nnyo yadde yakagwawo wano naye n'akyakala nnyo olubalama n'agamba nti amazzi g'olwaleero gonna gonna agenda gagula era n'akikola n'akituukiriza lunaba webale nnyo yebalire ddala lwakubeera aliyo abazzeero ne bamwegattako era nabo ne bakola kyekimu nebaza muganda wange Zambali Bulasi omukasa mukazi naye yatuweereza obubaka twebaza right honorable Nabbanja Prime Minister tubadde tuli wano naye n'atuweereza miliyoni z'ensimbi 2 abanaye tumwebaze nnyo omukyalo oyo yabaawo musaidizi ombi mwenna abayiriba ate bandomo yalinyaanya Kablasoka Events batwadde katoniza amazzi 40 SPL Events omukulu Shafik atwadde tenti 5